abayimbi si basabiriza wulira tetugambye nti tebalya sente za gavumenti fena tukimanyi nti gavumenti erina obba sente zebakola ki naye omusajja we yabadde agamba yagambye hide out okubabuzaabuza kakati Kenzo bo bakeera ku makya nebakuleetingawo ekintu kyabwe nga kyakusaka sente bazirye okutali musango kubanga nawulidde federation y'abayimbi simpandiisi Kenzo yapapaala ne bagenda giwandiisa ne bagibamma bwakuba essimu ewajje n'obusali musale bamubuuza agamba nti bulijjo olwo mukola biki kitegeeza babazanyira kati ku bwongo tebaagala kukiwandiisa baagala kisigalawo nga kiguumaaza mpaka 2026 era nga bagamba nti federation yamwe teteekeddwamu ssente kuba simpandiisi kuba Hildaman gwe tugamba ssaawa zino gwe bakwasa eddimu eryo abadde muwuma It's a limited company. Bawa excuse ntino kujifula limited company basobola okwewoleyako mugundi ezenjawulo. Abantu 10 be banyiniyo nga Hildaman yomu kubbo. Na nyini wuma. Omuntu baba ni gwatuma. Awulira yomu kubauma ebadde singamu obuvuyo. Salekiriza Ghana industry ey'abayimbi yagikwata bwati. Era eri mu ngalo ze ate tekitegeeza nti omuntu atagenze wa sale aba talina nkolagana naye era abaamumanyi ekyokulabirako mwalirabidde ku kufa kuno okwabaddewo okwa Mwami Katolu Bwama tiwe twagenze okutunulira byonna ebyabaddewo n'omuzannyo gwe bagenda okuzannya twandirabye muzannyo nga tuyingira mu ki Mwami John Segawa okulumba Kenzo alinnya Mukati gwe bafuna sente z'omuzi bagenda bafunako n'okufuna bagenda funa endala wabula obuwumbi umeka what awula kyangamba yagamba bane mutamula sente za gavumenti omuzannyo baguza era bagenda gutambuza enteekateeka zayo za gutambuza Uganda ompulira nga bagamba banna Uganda mu kuulinge ceasefire okitegeera naye ye agamba nti temulya sente ezo ezaabwe z'omu nsawo zigenda kola ki Mwami John Segawa okulumba Kenzo alinnya Mukati gwe ceasefire kitegeeza kifalo kati bafuna eza gavumenti zigaba na Uganda nti muzikize eki bagenda kwa babuulira gwe muzeeyi toddamu okwekalakaasa Uganda erina enteekateeka 226 era kula swimming pool ng'etambula nejja n'ewuwo kaki kikubeere ku bwongo olubano balubo batuulidde temulya sente za gavumenti nga gwe kanyini bakuwadde ez'okutambuza enjiri ya ceasefire zikiza omuliro mba na Uganda Amusiza abasoma ne bannyo mwenna abalaba Emboozi Mukati timweyongera okubeerako tubagala nnyo njagala okutumirako abantu b'e Netherland ne mbaga mugenda awo wa mukyala Farida muli kamere waliwo omukwano gwaffe nali London awo bamuyita Kaggwa ne bambi abadde mulwadde ne kansabe Katonda akusuuse sajja oyo abadde alaba nnyo Emboozi Mukati ne bangambye ennaku zino ali ku ndiri Dani naye ali awo London naawe nkwagala nnyo ne katusubire maama asuuke Richmond promotion nawe mbeera bulungi tukwagala nnyo abantu mugende wali promotion yawo abakoleko mu nkola yammwe sina kukwera bya David Mutawe maito yagala nnyo njogere ku David Mutawe simayi lwaki ndabo badde otwala akazindaalo David Mutawe nawe nkwagala nnyo ne mukyala Mutawe omu bwati nawe nkwagala nnyo ate okukereddemu uki njagala okutumira kugira ki bana Uganda mwena abawangalira ettake abawangalira Sudani bakadama mwena batumiddeko njala okutumira ku Mariam oyo promoter wali awo era ine ekintu kyatetenkanya essaawa yonna tujja genda kebabeera abantu badde bikomu mbatumiddeko mwebale nnyo kuba nga mulaba Emboozi Mukati katubayise mu wiki mpola naye nga kugamba nti Confusion African Restaurant awo Netherland awo obononya akamere mulungi akamere akafa akawa neno genda ku kibanja kya Google restaurant African Fusion Restaurant kweri ojja kuba
onoonya bulungi nnyo n'ennamba y'essimu kweri ofune kamera kalungi. Mbatumiddeko, nja kutumirako Mwamulungi awo US, antumireko ku Tina, nja kutumirako ku Luthe Canada ne muganda wange Godi Canada. Tulina mukwano gwaffe atulaba nnyo Mama Ivo bamutemako okugulu ali awo London kutumiddeko. Namwe n'abatulaba gye musinzira bakadaama betuyita ba house manager mwe bali kubanga mutulaba kyemukola kyakabi nnyo ojja kunzikiriza ntumireko omukulu gwe bayita Muhammad Nsereko Honorable yagambe no program era mukulu ono sio bamuyimiriza naye mugamba yogera kere gwanga nga tuli mu kuziika nga tuli mukungubaga era mukulu era ne nkutumirako ku lw'omutima omulungi gw'oyina Muhammad Nsereko gwe yayolesezza toka okutumirako mwanyinaffe Farida Netherland awo Rotterdam abantu mwenna abaagala okulya akamere ogende Rotterdam ku kibanja kya Google ogende otekamu Fusion African Restaurant bajja kuwa endagiriro n'essimu yennyini kweri omukubereka ku akamere. Ntumirako Sakozi omwami bamuyita Steven Mugabi ne Medica Kembo bali awo London mbatumiddeko nnyo mpozi bambi amoko bamulongoosa amoko Scovia California awo bamulongoosa era embeera gyali mu ssennungi. Tuyinawo n'omukyala bamuyita Aliet ali awo Barrington naye bambi ali kundiri mulwadde mpozi omwagizi waffe Lavia Kitchen nkutumiddeko nnyo kansubira oli bulungi. Atumira abekasanga ti tugende manye emyaka egyo tutandise ogibuusabuusa tegiba abantu respect. Nja kusaba kwetondera mukulu mawa olw'okumuyisaamu amaaso nsaba ansonyiwe kantumireko abantu bekasanga tinga wagambye takuba empi ayirajja kunkuba abantu bekasanga ti bonna nga mulaba Emboozi Mukati batumiddeko nnyo waliwo omugalo gwe nasinkanyaawo yaŋŋambye abeera Masaka n'ennyali neerabidde yaŋŋambye Masaka baayina olwo we batuula balaba Emboozi Mukati mbatumiddeko nnyo. Nze njagala kusooka okutumira waliwo gayi wa boda gwe eyandeeseeko gye yanze ku Vision mbantuuka mu kkubo n'atwebaza olunaku lwe twawolereza aba boda. N'episode yasembayo n'agamba mawa Jojo oluzungu lwo ayagala omutwaleyoko okuba obugambo tabutegeera bw'okozesa. So aba boda brain power akagambako kamunyumidde nnyo era namuleesaawo paka naye nensanga nga temuliiwo nabadde mubaleetedde babuuzeko ku ofiisi naye nga nja kubatumirako bonna nja kutumirako ne muzeeyi wange namulaga muzeeyi oyo abaagala nnyo era oluba ogiteekayo bwati ndooza ku bantu 10 abasooka okulaba. Yes. Tubatumiddeko abana Kampala abantu b'embaale eyo mwaŋŋambye PDM bagiyita Parish Development Model ab'embaale baŋŋambye nti ekintu kye mukikwate mu bulungi tetunnafuna kasente ka PDM ab'embaale awo baŋŋambye ensonga tebannazitegeera bannaabwe bekikwatako aba PDM mubeere nga ab'embaale abantu tebategeera muzannyo gwa PDM gutambula gutya. Tubatumiddeko mwenna Kyazanga ekikuba mutwe kannabulemu mwenna abali ku bizinga mwenna ab'e Kampala wano mwenna ab'e Uganda tubatumiddeko mwenna mwebale nnyo mwebadde. Njala tutandike bannaye tutandikire ndowooza wa omumugenzi speech zabadde nnyingi nnyo ebintu byabadde bingi nnyo mu kuziika omulongo Kato Lubwama ne mubaamu Lukwago ne Katumba Wamala ne mubaamu Bobi Wine naye n'agagambula abayimbi ne mubaamu Kenzo n'abagamba mutuleke ebyabalema tubikole ne mubaamu mwabaddemu bannambooze nabo ne bakasuka buli omu bwe yafunidde akatayimu okukasukira gwayagala okukasukira omunyago era abasinga bavuddewo nga buli omu tategedde ani alumbyani. Kitalo nnyo ekyomukulu omugenzi Kato Lubwama bambi mu kufa kwe yalagidde ddala nti abadde muntu wa mugaso mu ggwanga. Ku lw'abantu abazze abeekulumuludde okuva ebule n'ebweya ate n'ennaku ezo abantu abasinga obungi abaweddemu amaanyi naye baabaddewo nga tebeesazeeko. Abantu bangi bazze okukungubaga nsooka okwebaza mwami Muhammad Nsereko yalaze obwa Sseruganda Faruku obwaddala kyenkana buli muntu asaana yeetaaga omukwano ogufaananako Nsereko waddala omukwano gwe ne Kato Lubwama gwabadde gwa ddala era buli muntu asaana omukwano ng'ogwo omuntu amubeererawo mu bulungi ne mu bubi kubanga ne mu kuvaawo nga taliiwo era ye yasigadde ayimiridde okulaga omukwano gwabwe omukakafu. Ne Bobi yamuwadde time Nsereko yamuwadde akazindaalo yabadde alina okkamuwa kubanga ne kyeyanyonyedde kyabadde kikulu ababadde bakiwuliriza lwakuba nti abantu ebigendererwa bikyuka
Bobi Wine kye yabadde ayogerako mu gundi y'abayimbi eyo yabadde abalaga ekifaananyi ekigazi naye bayinza okkifunamu mu maaso eyo okiwulira si yali omukulembeze waabwe ne federation teyaliiwo kakati si yatondawo federation baya gavumenti yegikola kakati ngenda kubuulira olw'okuba nti ekifaananyi yabaleza kigazi ate abantu ngenda kubuli omuntu asuubira emmere ya leero toyinawo omulaga nti bw'okola bw'oti kino ekintu mujja kifunamu bwe kiti ng'ebirowoozo ebimuli ku mmere ya leero kati wa mmere ya leero era ayomba nnyo n'agamba n'otulemesa okulya leero naye nga omugamba nti ensigo eno tetugirya katugisige tujja funamu ensawaana Bobi kyeyabaddeko kakati abasinga obungi era ojja kuwulira yabaddewo nange namulabye ojja kuwulira abayomba naye nga abayomba bonna onaagenda bafokasingako bali ku Twitter abayimbe bonna abasinga era bonna awulira abasimbye kubanga ye yabawadde ekyokulabirako n'abawana abantu bemugendamu yagambye yete mumwefasa mukitwali n'okumanya temukola ki temumanyi n'okumagira temumwagira naye n'abagamba waliwo abantu abamanya amateeka ago ababigerwedde nga basiliva Kyagulanyi yaba bawadde okiwulira n'abagamba weebali nebagamba Hiludamani ali mu parliament etteeka bamwana oluwumula alinoonyerezeko buki bulungi okiwulira kakati ebiseera ebisinga obungi abantu bajja ku entegeera bajijja ku kintu ekituufu ekyokukolebwa ne bakitwala kutufunye tutya abayimbi bali ku mmere ya leero yabadde agamba bayimbi kyolo abakulidde federation be baane yabadde ku Kenzo yomu Shiba wakubiri n'ebituli ebiriwo mu federation fena tubiraba okiwulira kirizo bagana fena tukola ki tubiraba kati ngagezaako kubalaga n'engeri gye bayinza bo kuba gavumenti ebeetaaga yakibalaze gye bayinza okutuulamu ne bayogera ne gavumenti ne bateekawo n'ebintu byabwe bye baagala bo okubeeramu ebyaddala so si kugamba nti tugende wali omanyi ngenda kubuulira ekisinga okubuzaabuza mu bintu bino mu meeting Faruku buli ebaddira miliyoni 5 oba 2 oba 3 ne baziwa omuntu enteesa efa enteesa efa era bamanyi wayogera ekituufu ettano tezigenda kudda okiwulira kakati ebiseera ebisinga obungi embeera ye abantu gye bakola omulamwa gwa Bobi yeguli kuki kugogola bagogole industry yes ate era tawakanya federation naye agamba bateekamu emiramu emigumu kubanga babakola ki babeetaaga banoonye engeri gye basobola bofuna federation bannabitone si bo bokka kubanga ye yagambye nti nze olwanyisa nze tolina kyonkolako ate teyali yala ate saali yala mwenna mukimanyi nga nkyali omuyimbi okiwulira naye kino ebiseera ebisinga obungi kyebikola waliwo abayimbi bekigenda okuyamba nga waali nga wamaanyi abayimbi bali yala mbu waliwo n'abalina obusecurity kati yabadde ate tewabalabye abalina busecurity yagambye baba wuddisa abayimbi balina ekizibu kiri kimu abayimbi ba Uganda abasinga bulwo balaga ekintu nga kya maaso tebakyagala baagala ssente ya leero era gwe ngoyagala meeting zo zigende mu maaso anti abayimbi awo we bali ewa mwami Sale bagiyitaani simanyi Sereni asobola okubavuga nga Museveni yatuvuga mu covid bakuumira nga bawayo miliyoni 2 emwe basobola okubeerawo Bobi Wine yazza musunguwavu nno nga siwe wa bulijjo kuba yadde ayogera mu biti biki ayogera nga Bobi Wine bana ayogera nga omukulu banoonya dda nga bamwewala yagezaako okubayita omanyi Bobi kyaba amanya nti mukulembeze naye n'abayimbi bano bakulembeze mu saidi emu bayina ebibiina byabwe bebakulembera bayinamu abayimbi baabwe bebakulembera bayina abakyala nze sisuubira nti Bobi Wine asolokera kumanya nakubira Kenzo essimu n'amuyita n'agaana okujja sikisuubira sisuubira nti Bobi Wine asolokera kumanya naposinga n'agamba nti njagala abayimbi mwenna emagere oba enamboole twogere ku nsonga ezitwala mu maaso ne bagaana okujja ekyo sikisuubira wabula bano bonna ekibasumbuwa ttooke buli muntu anoonya waaliira bano Faruku ekibasumbuwa buli muntu anoonya waaliira kati gavumenti kino ekyokukwata abayimbi bagende bakole federation ekyo twakitegeeyo nje tegenda kukola ye tegenda kubeerawo okujjako
ngegenda kubeera by force ne makuwa amatuufu federation yeteriiwo kaze nandirowoozezza Bobby ekimu ku byatemyetemye kyeyadaga nti abayimbi bagagga kituufu abayimbi bagagga bannabitone bagagga era basobola okukozesa emitwe gyabwe n'ennyimba zaabwe ze bayiiya okulanga bazifunamu ssente nalekera okubeera ku woteri we basula buli kanaku abantu abakulu ekisooka kyabeera Faruku Pulezidenti Museveni tasobola kusaawo wano tasobola kuleeta tteeka erya copyright takisobola ekyo sagatu eri tekisobokerako ddala kakati Kenzo bo bakeera ku makya ne bakuleetingawo ekintu kyabwe nga kyakusaka ssente bazirye okutali musango naye nga ebaali bakola tebiri makubo matuufu kubanga oŋŋamba Sindi yasooka n'abigaana Prime Minister n'amuyita kitegedde bulungi fiira nena kweza omu naye yavuddeko okitegeera bulungi yafunye omuzungu amuwa ssente kakati wotunulira Faruku abali ku federation y'abayimbi omanyi federation ziri bbiri waliwo ey'abayimbi waliwo n'ey'abapromota wotunulira abali kakiiko abeeronda ku federation y'abayimbi munnange tebalina bibiina mwe bava kyokka ate nga amateeka gagamba mbu omuntu okubeera president oba kubeera ku federation kubanga olina mu association mwova kyokka bo bakulaga naye luli nakibuuza ne mbabuuza bano naddala ngono dayasi naawe Kenzo yali mu kibiina akyabakulembera mu nnyini ekyokubiri tiyaliyo nga bakamala okukola federation bafumya kaadi ya Shiba nga balaga nti yadde memba muwuma naye nga ffena tukimanyi ye mwennyini najeega naye nga kati bagifulumizza kyokka si ye vice woli ye vice Spice Dana ndoza yaddako awo ne kuddako Waiki Bendo oba ye ayina Waiki Bendo aliwo nga mobilizer mu federation kati wotunulya akakiiko konna ng'ebaali bakalonda tekaali kateeketeeke nze nali nyina ekirowoozo nti Kenzo agenda kusuuza meeting ayite ebibiina byonna kubanga kusuuzibwa buyina dasi Kenzo yatwabadde ku National Theatre n'agamba mutuleke tukole ebyo byakola ki tuli mu menya speech zonna ezayise kuba buli ngoma nnene yabaddewo wali nga buli omu alina ekigambo kyakola ki kyakasukira munne Faruku buli technology bwakyuka ebintu bikyuka mu bulamu Kenzo wagambira ebyabalima by that time nabo baali balwana balina endongo gye baali bagoba bano enejje we bagigoba bano abaana ne bajja ne batandika nabo kati byebirowoozo ebipya batekeddwa okukola tasobola kugeraageranya bintu bya myaka 2 emabega mbwe ebyabalima emyaka 2 nedda ekyalimba mu Kenzo tebabikola naye si yali time nabo baali balwana kulaba nti endongo esooka etuule waka eyimirirawo namwe abajja mu new generation ate mulwaniririre kiddako wabula ebintu bingi nze nali njogerako ne Waiki Bende mabega nga yakava off camera nga yakegoba kuuma yaŋŋamba ekyamusuzaawo tawel nti baali baagala omukozesa ebintu byatateekeddwa nga laba agenda tunda bayimbi yagana okwogera amanyi naga olinga ayinza okujja n'akugamba ekintu osayininga ekintu kyobula nasulawo tawero nga saagala nyenezebwe njagala kubuuza Waiki Benda right now okuvayo n'olwanirira federation ne ebintu byonna kati walabye nga bituufu byolwanirira Waiki Benda yali kusaidia yani ali ya federation era betutte bubi nnyo ne gundi Edi Mutwe yamukubyemu kaawo namugamba am surprise Kenzo Edi Bugundi Waiki Benda badde manyi oli mugezi Edi Mutwe but Alan Tonix navayo namugamba abantu abamu we mbate mutegera musirikete mutwasamira ngagamba Edi Mutwe Alan Tonix obana ye Alan Tonix ali n'ekifo ku federation nageza kulaba ng'otalo nonyo lulimide nnyo kusaidia federation nga buli ali mu federation afunayo gwaba kaawo namufunza ngenda kusaba abantu abagoberera Twitter fake accounts nyingi eya Kenzo bagichupudde waliwo yabadde gamba nti no obufere muli bafere tugenda kwawulani mu fere biki eyo si ya Kenzo eya Kenzo ndala asize running but you can ozitunulira kati wano tugenzeko muganda wange kati wantu tuli ku Twitter nati ziba zaawukana ne ya Juliana bagichupudde eya Juliana yavuddeyo ng'agamba nga waliwo Twitter yagenze neteekayo trip ng'eraga nti no
Eddie Kenzo bro wange tewategedde kibagamba oli abadde agamba temwagala temuli ba beggars wala bagala bafula ba beggars. Julia n'avayo n'agamba bannange account sigimanyi ng'akozesezza account ye yaddala. So accounts eziri fake nyingi naye nga ziri ku side yombi. Abeeri bakozeza bwe nga zikuba ba federation nga ate bakozeza federation anti ziraga wano. Statement ya Kenzo gye yakoze. Banayo nalabe Segawa amutabukidde. Obuzibu buli ludda wa statement yakoze yamwocheza yabadde nfu yabadde anti kakati ye nga Kenzo alina okulwanirira responsibilities ze bamuwa kuba yazikiriza tayinza kera n'asulawo tawulo just like that wabula omuntu ali ene ebbali bo babala ekintu bakirabiramu ango ndala kati Segawa y'omu ku bo Segawa mu bulamu bwe akkiriza arts industry yafa to the maximum kuba ye yatuse n'okugamba nti nze lujakera ku macha bati vale ababayindi njagenda njibajjeko njitwale ku kifuba kuba si yaabwe tebana kye bakola wano tebalina kye bajeetaaza yaffe oyo Segawa awo yabadde ku TV okitegeera ye nga ye alaba buli kimu kuba alina we yagambide n'agamba gavumenti ki erekawo abalwadde abali mu ddwaliro nojja neekola ki wabula ate Waikibenda yamuze abugundi Kenza alinge yamuzemu n'agamba no yabadde ndo za Bobi Wine n'agamba naffe abayimbi tuyina equal rights ng'ababaka ba parliament abafuna omusaala n'abatali mu parliament nga bafuna omusaala naffe tuyina ng'aba family zaabwe wezifuna supplementary money eza medication ibiki naffe insurance tuteekeddwa ofuna kuki awo nabali ku Twitter olutalo luli ku Twitter awo ogenda n'olugoberera abaana bakasuka. Okay. Mawa ya speech ya Bobby wajiwulidde speak ya oyagala Kenzo wajiwulidde oyagala nsooke na yani ya Bobby soka na Bobby speak ya Bobby najiwulidde bulungi era n'agamba nti abayimbi mbadde sifuna kadde kabalaba okubakuŋŋaanya nga muli wamu naye olwaleero kembafunye kambagambe ebigambo n'abagamba gavumenti tebaagala temulowooza nti gavumenti eno ebaagala naye ebakozesa bukozesa nayogera abalabye boogedde nti mubadde muli bagagga temwetaaga kusabiza gavumenti. Bobi Wine mutuufu awamu okutiza ku sipiiki ye naye ate gye yawunzise akyonoonyemu kubanga gavumenti eno yenyini gyolaba ng'okyali mu gavumenti ya Mwami Museveni ng'olina kyoyagala olina okutambula nayo then ogenda ogitwala okuva mu buyinza ng'erina byofunye kubanga gavumenti eno ne bwe neekera enkya Bobi Wine n'agamba nti ayagala gwani hidamani akwatagane ne baani bakole copyright law ani anagiteeka mu nkola alina kubaani gavumenti ya wano tibweba ekintu tekiriimu nnyo esobola nodiyisa etteeka nitakola ki makulu era neribanga weeriri kuba wano waliwo amateeka mangi nengeri olaba tegakola ki tegakola kati gavumenti ekintu weba ekirinamu interest eyina okukola ki eyina okiteekamu amaanyi copyright law esobola okukola ki okukola naye bwe neeba Bobi Wine ne bw'anaakola ebyenkanawa n'agamba hidamani kwatagana noono mugende mukole etteeka mumala odiyisa nerigenda mu parliament gavumenti yeyina okuleetawo force ekwasisa etteeka eryo ti ennyimba z'abantu zina okusasulwa omuntu asala ennyi kati gavumenti bwe neeba tekuwadde mandeeti eyo ekyo tosobola kukola ki lijja beerawo nga terikola kakati awo wabiriwo nnyo weetaagawo nnyo okulowooza kuliko n'abagambye wiiki ewedde nti weetaagawo nnyo okulowooza okusingako nti gavumenti bwe tubanga ddala tetujagala abayimbi bakolagane nayo kituufu naye ate gavumenti bwe tuba twagala tteeka yerina oditeeka mu nkola singa lizze ate era bino era biri emirundi ebiri nabaana abali ku federation bakenza abagitembeeta simanya abatembeeta etteeka era nabo bayinza okwekanga nga nabo bayambye ne baliyisa naye era netakola ki neitakola negamba ka tubajjeko tukikole bino ebintu biri 21 okitegedde siri muzungu abasinga abagizi bange bamanyi ne baba bakitegedde nti ebintu byonna saidi ne saidi biyina obuzibu
kubanga ono government gwe tugamba nti yalina otuyamba yalina abamu bagamba tutambulire government bo byakugamba temwetaaga government tebaagala naye etteeka lyogamba nani ono mubaka Hildamani aleete bwe linaamala okuyita baani abagenda odditekesa mu nkola era erina okubaani gavumenti tyesanze siddi bazisala era bennyimba z'abantu tebabasasula gavumenti yeyina okukola ki okikola naye nze kyendowooza nti abantu bonna abayimbi bannakatemba basooke balowooza ennyo bafune okulowooza okwa waggulu okufumiitiriza kubanga ebintu bino byonna gavumenti ejja kubibiita okyawagane ne Segawa okyawagane ne Bobi Wine nawunzike ngera mwenna temulina kyemukoze eki kyemufunyeemu senje kyendowooza mulina kwegatta ne mutambulira wamu ne mugamba kino gavumenti kyereeta tukikoze tutya bwe tutagibeerako tejja kiyisa bwe kinaayita kisobola okubeera awo nagalaale nga tekikola ki nga tekikola naye nga kyayita so gavumenti ng'etteeka abantu balina ogyetaaga abamu okubeera nayo okutambula nayo okulaba ng'etteeka lya copyright liyita singa eba etuyamba nga nayo yennyini eyagala tukole ki naye eyagala abantu batambule gavumenti amazima amatuufu gavumenti ya wano tennakyagala kubanga nawulidde federation y'abayimbi simpandiise naye ngaeyo gavumenti bw'ogimanyi ebiseera ebisinga kuba bukuba essimu ti abo mubawandiise ebirala tunaabitereeza ekyo bwe kiri registra bamukubira essimu ne bamugamba nti naye kenzo yapapaala ne bagenda ogiwandiisa ne bagibamma bwakuba essimu ewajje n'obusali musale bamubuuza agamba nti bulijjo olwo mukola biki bulijjo mukola biki era bino bye twogera wano nga waliwo abawaga nga tubagamba tibalina okubeera na bazita association eziwera era batuuka eri ne babisaba sokolinde bagenda federation simpandiise bulijjo bye twogera wano nga batuyita abasirusiru nga batugamba nti nga tubagamba nti abakulembeze mulina okubanga mulina ebibiina ebiriwo okusobola okukola federation ekitegeeza association zitewobaki okubeerawo tezaaliwo mu butabaawo bo ne bagenda ne bawandi era bwe batuuka eri oli registra yekye yabagamba nti ziriwa zirina okuba nakino ne certificate zaki olina zikuba bali ku mmeeza eziri omwo yewandiisa ddi yekola ki naye we twayogera wano abantu abamu batandika otulabanga abamu nga bawagira kenzo akole naye nga ffe abalina endowooza eri extra abalina brain power twali tumaze okirengera tegedde kati abamu ne batuyita abasiru naye the end of the day ebintu ebyo okanga bikomyewo era ekyagaana era jjeno yabaga nti bulijjo mukola ki mumaze ebiseera ku serena ani yabasindika okuwandiisa tegedde kyengenda okugendako kati abasajja abo balaba babuzaabuza ate ne bafulya ddala abantu abatategeera batya eri URSB gye bawandiisize gye bali gyesalingiza ebigundi ebyo ebibiina bw'ogendayo olaba ffe tuli gyesalingisa obutini naye nga tulina ebiwandiiko byabo abasajja abalina looya gwe babasindikira omukugo wa gavumenti teyasobola bannyonnyola kuba ate yaliwo nti batusindikidde ne looya n'atunnyonnyola omukugu onfuna kyenkugamba owa gavumenti nga ye musindise tigeno nnyera abekirina okukolebwa ne batuka ne bagamba temulina bisaanyizo kitegeeza babazannyira kati ku bwongo tebaagala kukiwandiisa baagala kisigalawo nga kiguumaaza okiwulira mpaka 2026 era nga bagamba nti federation yamwe teteekeddwamu ssente kuba simpandiise naye nga abataddeawo mu hide out guno omukulu we yagambye David nti we babakuumira bajja bakuumirawo paka kuba baka kadde tekabasala n'obubiri n'obusaamu kati era kye baliko bali mu kupapirira bawandiiseye ebiki ebibiina basobole okugenda bakole ki bawandiise federation naye ngaebyo twali bagambanga nga batuyita babi nga batugamba nti tetwagaliza naye nga tulina gye tukoze eki gye tutunudde so kati ebintu ebimu biina okubeera nga abantu tubyetegereza nga tunakola ki nga tunabikola onookomawo ku kya Kenzo speak ye ngenda kukomawo kangende wa Duncan speech ya Bobi Wine
speech ya Bobi Wine yabadde yatambudde bulungi nga omuganda ema bwagambye naye nina ekintu kyesikiriziganya na muganda wange Bobi Wine nga bwe yagamba nti muzeyi baba wa ssente muzirye kuba ssente zammwe bano abayimbi si basabiriza bano abayimbi ssente zaabwe gavumenti ezirya okitegeera kuba otunuulira mu URA omuyimbi muzino sene ez'amasimu biki omuyimbi afuna 1%. Okitegeera naye URA efuna ate nnyingi okusinga ez'omuyimbi akola ki kati abatasabiriza abano nayo ki sente ze ekintu kyabayita okusabiriza omuntu agera ku makya nagaa nti mpaayo naye omuntu alaba sente ze bwe zigera nayagala azigyeyo abatasabiriza. Nekirala nti Federation ya mukulu Musuuza Kenzo bagikola mu kintu kye bayita okupapa okw'amaanyi. Bw'omala ogikola mu kupapa okw'amaanyi ekyo teri muntu atamanyi mpozi nga oli waffe erimiti yana mpanga ku farm. Teri muntu atamanyi nti Federation erina kuva mu association. Naye era sigenda kunenya ba Kenzo kyeka bano abakulu baake babagamba buli kimu kisoboka. Adigezo wabagambira mutuleke tukole byabali. Okitegeera kati sawa zino amugana wange president waffe Bobi Wine wabagamba nti ekintu nayonya abayimbi ne bambula ngenda kuda kutatefika mutano nyanku bayimbi na bula yani kutahirudamani nga yudamani kwa mune w'abayimbi okitegeera nakati nekino ngenda kitumaggu nensoko kunganya abayimbi ofuna wo bateeka ne bwe mbanze sizze bumusobola banyonyola ABC nganze kyenkola ki kuba Hildaman go tugamba sawa zino go bakwase ddimu eryo abadde muwuma bakunyonyera ate akawuma ku Hildaman okimanyi kino Wuma it's a limited company Wuma it's a limited company mbo bawa excuse ntino okugifula limited company basobola okwewoleyako mu gundi ezenjawulo abantu 10 be banyiniyo nga Hildaman y'omu ku bo ndanyini Wuma omuntu Bobi gwatuma awulira y'omu ku baawuma ebadde singamu obuvuyo Hildaman kubanze mwogera kola nsonga nti mumanyi mukwano gwange era ne byawuma babikoleba twali naliwo omuntu gwatuma gwagamba nti bino abantu ebakola tubitegeera biki yate yabadde muwume ebadde tatereranga bukyanga etandika era eridde sente z'abayimbi empitirivu nayo ompulira nanti era omubaka gwotuma gwolowooza waki omutuma kati nga oli muwuma naye byennyini bibadde byabalema okutereeza nga bebalamu nkuwemu kyange kyekifo kye bamuwa mbuuza mbawemu kubanga nze nobweda sibatereeza kamalirize bwe bagende mu maaso bwakyo bifo kye bamuwa owulira nga tosobola ssaawa zino jja olinda muntu asooka jje mu bafiirwa kitegeeza n'okuddamu okunyonya abayimbi awo tulina kusobola kufunayo omuntu mulala afa naye funayo obudde Hildaman oyite abayimbi banno bwekiba nti nobuli eddimu lyakuwasa mu parliament funayo abayimbi banno bayite obateeke ku meeso bagende naye mumanyi babbulaali nti kino ekintu okutambula kirina kuba ABCD nga bw'abayita ddi njagala ondagayo email nga basindikira gundi n'omuyita ne gundi n'omuyita tugambe nti owaye baagaana okukola ki okujja tuve ku bintu bya kamera okitegeera ate nekirala lwaki sigundi eno tegenda kukola Federation music sawa zino yajja mu politics yes kati sawa zino tulina funa muntu ng'ali independent ate era kitutajja sobola kuba bw'onoosanga n'oyita Aziza Zione akulembere ojagamba Aziza Zione wa Nuupu era jafuna abamugoberera batono bw'ofuna omulala ogambe nti Kenzo weeni ale mu Kenzo temutubuulira eno tebajja kukola ki okyange nanti kati bwe kiri kati sawa zino Federation bw'ogamba mu Federation nti banaye mu Federation abayimbi temukwatagana na gavumenti era eba tejja ttambula tesobola kutambula era nze nsaba mukulu Kenzo kera ku makya kwata ebitabo byonna bimbadde mukola biki bikwato bikubo bagambe mumanya kiriwo nti Federation ngifuddemu kuba egenda kulumya omuntu ofe tereza mukyahilda omusajja kyabadde amementula ekyahilda okitereza atya agamba nti ye kennyini Bobi Wine yamukwasa eddimu naye eddimu liraka lyamulema Hilda kuba abadde naye muwuma Hildaman kati ekiti kyalimu wali
mu parliament aliwo ng'omubaka wa parliament era gwe baali balonda gwe bakwasa ebyabayimbi so kati ate nakiri ali mu kukola etteeka eryaliwo lyali nafunafu baalitwala mu parliament naye idamani ne bamugamba akwatagane ne balooya abalala n'abantu abalala asobole etteeka eryo ddirongosaamu yensonga lwaki olaba nti likyaluddeyo era babadde bakinyonnyola awo mulumbe yensonga lwaki olaba likyakoze eki likyaluddeyo tibalina lyaliwo eryaliriwo lyali linafumu naye nze kyendowooza nti Bobi Wine ng'omuntu abantu ebintu byabagamba tebasobola bitegeera waliwo eyayogedde ku mmere ya leero tebasobola bitegeera kubanga bo balabanga akola ki abafiiriza Bobi Wine yabagamba byetaagamu okulowooza okuli extra abantu abasinga kwe batalina kwegamba waliwo omuntu gw'otunuulira era bajja bbairawo nga David mwagambye babaweeye ebibiri beetemeeteme babaweeye ebina bwe bakola oba kitegedde kubanga nze kangwire twabale nagira passport naye baajogera dde emyaka kati egi naye tennabaako kyekola n'ekimu so ebintu ebimu abantu baleme tubuzaabuza tube ne focus ate n'ekirala Bobi Wine yabadde ayogera temwawulidde bulungi so Lukwago naye yakyogeddeko kyengezaako okukulaga okuwuliriza ne Lukwago yakyogeddeko munnaye ngenda kubuulirayo olwaleero Duncan agenze n'agamba nti senga lwaki bulijjo tabayita n'abanyonnyola ekyo tulinde bantu kufa kaakati njagala okubuulira olwaleero njagala wabeere wano omuntu omusajja akuba olukiiko bagaye nti yayise abayimbi Bobi Wine mwalo yaba lusobola okubeerawo ne Hildaman omulaba si wanuupu ate si muyimbi n'amala akola olukiiko nti ngenda kola olukiiko wali tugenda kutuuza abayimbi bonna tubayise bagenda kujja kuba ne Bobi Wine abalina okujja muyimbi otosobola kubeerawo olukkiriza nti lusobola okubeerawo batukkiriza kakati ngenda kubuulira olwaleero mulumbe muliriza mulumbe ekyo nze mbabuli amazima Erias Lukwago mukise wa Kampala si bwe kiri abantu bayita si babakiikirira akyayinza okuba olukiiko mu Kampala ne lubaawo emabega wonna yategezaako zabaawo yagezaako emabega wonna zabaawo kati ngenda kubuulira olwaleero ngenda kubuulira gavumenti eyawana ya Museveni ng'eyagala ekintu kyetekyasobola kukola olwaleero era Hildaman kyovola aga nti mujje mu Hildaman ebirowoozo tubiteeke mu tteeka twongeremu okiwulira nejo ya Sakozi gavumenti era waki tetwagala ewuddise bantu bweba eyisa amateeka amalala eyita baani etteeka omubaka avaayo mu palamenti n'alyanja ababaka palamenti babigwanyako ebirowoozo ne bagamba likole ki diyite otegede teyina gwe bagenda kubuuza kati gavumenti eri mu kusiriwaza bannakatemba eri mu kusiriwaza bonna abali mulimu guno nga tebalina kulowooza kuli ti gavumenti amateeka we gaba gayita emala kuyita ani abaayo omubaka omu n'agamba tuyise etteeka lya copyright ne balireeta ne bagala tukubaganye ebiki ebirowoozo ne bagamba abalisemba baliwa ne bawanika kali bebera bagamba simanyi dde mutereze simanyi mumwebuuze ku bantu simanyi gundi akola olukuŋŋaana byonna byakutubuzaabuza gavumenti bwebe yagala etteeka dikeera enkya ne liyita buyisi kuba n'abayimbi kye baagala bakimanyi Sakozi saga nabe mwarake kubuzaabuza bantu okitegeera omukulu Erias Lukwago wabayita olukuŋŋaana ategeka kuta ku sitewoolo oba munakivubo muddemu Erias Lukwago nga nyonnyola abalonzi be ekitambula ayita olukuŋŋaana kasita abeera mu Kampala wonna waabayagadde ayita olukuŋŋaana wonna waayagadde nkubuuze Erias Lukwago nnaku kyewalolekedde ne bagamba nti ayise olukuŋŋaana ne baluggalawo bonna yabayita zonna enkuŋŋaana tezaakola ezo zaayiika okiwulira lwaki zaayiika gavumenti teyagala ababuulire mazima teyagala etya bambo kibayina waba Erias Lukwago kibayina olw'okuba nti gavumenti bakimenti opposition yakeera ku makya n'agamba nti mpisa abataxi mujje munakivubo nga nagenze kula security olwo naayita nga ibyo tekigenda kukola ki tekigenda kubaawo nenjawo ng'eri bayise olukuŋŋaana mu mateeka
Police zira kuba ya gas ngola omukazi oli wanupa yaraga ebiki ebintu bakuba wabula bakikola bakimenti kikera kukola ki ekyokubyo kyagambe ekyokuyita abayimbi papazi luli ku nga akola gundi ya conference ya Serena ye omanya abayimbi abali waawo ayimba alo bayitirivu ani amukubati ya gas wani magere batuza meeting y'abayimbi ngomanya bakubira amasimu omubaka wagwe gundi zake yategeka kubira abayimba je mu meeting abayimbi wamanze ngenda kubulira kati kino kitambula bwe kiti abayimbi fena tukimanyi bulungi nti sale yabakwata n'abateeka mu 5 okiwulira wuliriza yabakwata n'abateeka mu 5 okwagala okubawaayo otegera kye nkugamba buli wabalowooza okugenda wa boboyini bamusinkane nga bagamba bajja kiraba eri tebajja tuwa okiwulira waliwo abayimbi abaweebwa ebitiibwa okitegedde bulungi ngenda kugamba waliwo abayimbi abaweebwa ebitiibwa nga waba akutte simu n'agamba nti njagala mwami Duncan ateekeddwa okujja mu mbeera yonna wabanga tebatasobola kukubira abayimbi masimu bagende ku papazo ayite muzeeyi Semakula bamugee mukama nti ine ensonga bweti ne bweti sakozi gwe njagala ombule meeting ziwajo aliona byewo ey'abayimbi nga Semakula mwebali nga bawutaya mwebali Semakula akati yetabambi abukulembeza ati si bituufu abira nti si bituufu. Okay. Faluk sagala bantu babuze mbaba yimbi abatagenda nga ko basale banji bampe ngenda kuwa walabe ko Semakula nga jali wala mulabyeyo wasale abayimbi banji lokwandi oli buli bwala banga abantu bagenzo okuuliza federation mbo bonna basale ombule kyangamba omanyi wali tulina abantu kati nga banambeemu ndipo mulimu gwabo omukulu gwakuwa abayimbi nkokola buli omwagala muvunze olwokubayisawo kyayisawo amateeka amantuufu ng'oyita omuyimbi Hildamani yalina okukwata essimu munga yugo bamuwa eddimu ly'abayimbi yalina okukwata essimu n'akubira abayimbi n'abagamba bannaye ABC soko obayite nga tonnaba kutunula muntu kiri maaso ky'otannalaba soko obayite abagende wasalani abayita era balina abayita era gyasanga abayimbi babakubira ompulira wuliriza Faluku nti nze njagala tuleme gamba nti Hildamani ate ayinza oyita njagala asooka abayite ompulira bwamala bayita tutegere nti babayise ku papa mpuliriza tumale babayite ku papazi tiyagaza nyoke ku papazi tumanye nti babalemesa Faluku okay buli muntu ndoza ajajinga wana abantu ayogera bibye naye nze ku lwange mayisa akulimba salekiriza Ghana industry ey'abayimbi yagikwata bwati era eri mu ngalo ze ate tekitegeeza nti omuntu atagenze wa sale abatalina nkolagana naye era abaamumanyi ekyokulabirako mwalirabidde ku kufa kuno okwabaddewo okwamwami Katolo Bwama tiwe twagenze okutunulira byonna ebyabaddewo n'omuzannyo gwe bagenda okuzannya twandirabye muzannyo nga tuyingira muki muzannyo nga bakuba obulango bategese gundi mwali ne gundi mwali fe nga twesogga muki mu kintu naye ng'ekintu kirimu emabegani kubanga twafunye bulungi okwogerwako abantu abagambye nti twagende wa mwami Sale ne tumunnyonnyola atukkirize era essente abadde agenda zituwa tuzimbe theatre tuzimbe ki omuzannyo guno guli sponsored kati yes gubadde gugenda kuba sponsored mwami Sale kati abantu abagamba nti Sale ekyabayimbi takiriimu Sale yennyini nga ndyewuwe yagamba industry eno nwanye nayo ogitereeza kitegeeza akola ki abalina si buli muyimiri alina okusituka n'agendewa ne wabaawo gwe bamuyita abalira mu kava osobola okugamba nti ngeze ku muyimbi kyatanyiige mukwano gwange nti lutaaya ayinza obutagenda n'atema wanaagenda nga lutaaya oba kitegedde naye nga lutaaya yakoze eki ze kankuwa ekyokulabirako baali bakola kino ekyalimu bakamiliyoni baani bakiyita superstar nze nagenda nga bakikola nenyimirawo ku lwa mwami Mayinja era nempanika omukano nga bakamiliyoni bonna bajjudde awo batudde ne mbagamba mwami Mayinja abagambye ali wamu naki kye bayita okutuusa obubaka kati saagala oŋŋambe nti bwe ndaba omuntu nga tali wa Sale simanyi ani tali wa Sale simanyi gundi tali wa Sale nti ye Semakula muleke
otegede Semakula muleke fete twogera ku sema elaze Simensoning alinya lyaki lya Semakula Simensoning muyimbi kiki naye abantu okuba nti abeera mu kintu teyetaaga kubeerayo oba kitegedde okulagira ddala kino okigumiza buli lukiiko lwa federation olwaba promota tulina muganda waffe oli aluliko n'abalala lulina okubaako jeno abamuyimbi era abakiikiridde ani lulina okubaako jeno ng'akiikiridde sale nga waali awo atudde ng'era awulira buli lukiiko oba lwaki lulina okubaako jeno abanoonya ekimbayimbi njagala omusajja abe muntu mukulu tugambye otereeza ekintu gavumenti erina kikola ki kati gino salimu kimu tosogera tosa musanga akirimu wabula bwe baweeta gavumenti balina okusindikirayo mubaka nti gundi beerewo ku lwa gundi ompulira kati ate oli ekimuluma nti jeno oyagala asindika gwe mulimi kuba ye wasinga okukola nkwaleka eggulu mwabisale n'agamba ne bannaayi mwenna muzze naye afirigo nga sigirabanga muganda mukwano gwange Moses Matovu aliriddawa ng'awulya kimuluma nnyo kubanga Moses takola ki tajjangawo kyava abuuza ne bannange bano ab'ebinna Uganda bo baddawa era abaana ebateeta muno bagamba badube nti bannaayo omukulu abaagala bagala bafuna emiliyoni mmeka bafuna emiliyoni 2 bafuna emiliyoni 2 ne bazigabanagabana kati ye kyayagala ayagala okulaba nga buli muyimbi yenna amuyina mu 5 bwati kubanga lwe kyalinga kibasumbuwa kati B2C yamulemerawa kati wabatuza federation bagenza okulaba yagenda okulaba nga abayimba baba mulemeredde okujjako abasobola okugenda eggulu ngaliwo abaagana okukola ki abaakaluba kyavaagane kati kituufu wano kyetaaga kukola federation bonna nkole ki ayina statement gyakoze n'agamba ye omwaye mwami Matovu nga ye simulabanga memba ku federation era mwami Matovu yetagenda nko eggulu bamuyolede mu federation ali ku federation era olaba bwe yalabanga basuperstar bo tabalaba basuperstar nga alaba bakamiliyoni bani bamayinja alindako ojja kwogera bwe yalabanga basuperstar tabalaba wali mu biseera bya covid n'agamba mwekolemu ekibiina basuperstar ne bakola ekyabwe era baagenda jemba yakola ki basuperstar bokka kati message tali mu federation message federation agirimu naye kubanga aliwuliriza nze nali njogera ne message nze nga tuli ku papaze uwe angamba federation mugireke ekole ki ekole yayinza obanga ku bukulembeze eyitakola ki taliyo kyenagambye naye nga ye agiwagira ne mu kugiwagira ye message ali ku kituufu amanye egenda tereza mu ki mulimu era nze yakiŋŋamba maaso ku maaso simuwaayira nangamba mawa federation mugireke ekole ki ekole nagala tukigezeeko tukole ki tulabe kati jukira ti amasajja gaba message abeerawo ng'alaba ekintu akyagala era kyandikoze eki kyandikoze n'oluvannyuma oluusi aba talinamanya ate bano abakikulembedde enkola yakyo njagala tugende ku Segawa buzibu ki ne Kenzo Segawa nze gundi nagiwulidde bulungi nnyo nenjekkaanya n'agamba kyenasinza owulirizaamu agamba abayimbi mbu temulya ssente za gavumenti Segawa nakawulidde bulungi nnyo era omukulu Kenzo n'avaayo naye n'amuddamu omanyi ndagamba ekintu kimu kyekyo kyayenda okuga nti toyinza gana muntu kulya ssente za gavumenti kuba ssente za gavumenti saawa zino nze ne bonsanga ndya ssente za gavumenti eba enzirizayo ku ezo zentaddemu ompulira muganda wange kuba omusolo gwe bansolooza sirina walala wengufuniramu n'enguudo z'abalemu okukola kati so bampaayo baba bampadde nti olwakuba mbadde netina kyayenda okwogera naye lwakuba mukulu mawangambye nti eri ebatenda owulira ssente za gavumenti naddala za genocide olina bw'ozeewala kubona kati eri Segawa agamba nti tolya ssente za ssale manya za gavumenti abayimbi temulya ssente za gavumenti nabo balina omuzannyo gwe balina nga ssente bagenda zibawa banga zina mpose zigenda tuuka kugundiya babaako ntono bagenda bawa ndala owulira ezo omuzannyo gwe bayita sizi fire kitegeeza kifaluko zikiza omuliro kati bafuna eza gavumenti zigaba ne Uganda nti muzikize eki kyadde mbulungi
bafuna sente z'omuzi bafunako n'okufuna bagenda funa endala wabuli obuwumbi bumeka owula kyangamba yagamba bane mutemulya sente za gavumenti omuzannyo baguza era bagenda gutambuza enteekateeka zayo za gutambuza Uganda ompulira nga bagamba bannayuganda mukuulinge ceasefire okitegeera naye ye agamba nti temulya ssente ezo ezaabwe ez'omu nsawo zigenda kukola ki era enjiri ya gavumenti bagitambuza Uganda ki egaana bannayuganda okukuma omuliro ompulira kyenkugamba so kati ebintu bya Uganda byonna ebitambulira buli muntu ayagala kwatakawo gakateeke mu nsawo ye wakulemesa okukafunawo okakola ki okitegeera kyenkugamba kati bw'ojja n'ogamba nze njagala nnyo omuntu aŋŋamba nti tolya ssente za gavumenti omuntu gwe nga ntolya ssente za gavumenti ogoba tuma nti genda ompambire mawa omuntu alira omukube kibooko owulira kyenkugamba naye bwongera ku makya ne banga nti ziri ssente oziraba nti zijja wuwo okitegeera kola kino na kino oba tereza federation nzirya naye gwe bwokera ku makya noga temulya ssente za gavumenti nga gwe kanyini bakuwadde ez'okutambuza enjiri ya ceasefire zikiza omuliro mu bannayuganda anayo kweyagaliza kulya Kampala awulidde omusajja nsegawa balina omuzannyo anti wuliriza omuzannyo gwe bagenda katono bwama gwe yasaba ceasefire awo nyina ebigendererwa ndowooza byeyateekamu bye baagala okukola naye ze ekyengezaako okugamba ku sipiiki ya Kenzo ne Segawa biri ebintu bibiri ti Kenzo kyatembeeta kikwatagana ku muyimbi aliddawo alivaawo n'oyo aliwo kati ye kyageza okukola ki otembeeta ate omugambo omuzannyo ceasefire gubeeranga bonoga nti katuwandiike kale omuzannyo oguyigiriza abantu okwekuuma siriimu ebanga tenda gy'omanya nti ojja gikola enkyekole ki eggwe naye constitution kubanga gundi bwe yali ayogera ani Kenzo yagamba ntambudde amawanga mangi nentambula simanye nowe nentambula wa nendaba ng'ekikuumya abantu balina federation ne mwami Kenzo twogera ebintu bano bamanager bamwe ne batusanga ne batugana twogera bubi wasomako ku constitution ku federation zaabo be watambula amateeka gaazo zikola zitira omuyimbi aganyulwamu ki kubanga bagamba nnyo nti egundi balina federation omuyimbi mugaga nnyo Shakira naye gavumenti wasoma mwami Kenzo andi ye bobe bakyogera tibwensomye omuntu yenna okugaggawala okukola ki olina okukola federation olina okubeera ne wani eno gye batogerako eya hidamani muweddeyo obudde mwe nga bannakatemba okugamba nti katusindike hidamani kubanga hidamani sente azirina ogenda olabe constitution ya Nigeria eyambye abayimbi okugaggawala eri ekola etya bikibe ojjeno naawe bateeremu genda abayimbi baffe bagenda ganyulwamu kino ne bava eri buvi ne bagamba nze ntambudde Nigeria ntambudde ni federation ezo zina bagamba federation wano waliwo ey'omupiira oyo akubuulira amanyi ab'omupiira babonaabona bali bulungi ne federation y'omupiira teriiwo ti federation eyo olumala okubeerawo abantu sente babba ki kangende wanambe kakati yagala tujire speech bino byonna bigwe tugende kakati kiriwo ekiti olaba olwaleero kyetwogerako kino kya federation yaffe uliriza kyetwogerako ekya federation yaffe olwaleero esente omuzannyo gwo wayigutegedde tetugambye nti tebalya sente za gavumenti uliriza tetugambye nti tebalya sente za gavumenti ffenna tukimanyi nti gavumenti erina obba sente zebakola ki naye omusajja we yabadde agamba yagambye hide out okubabuzaabuza miliyoni 2.5 nti okoze etteeka erigenda okunyigiriza oba sina kindi nga tofuna mugenda kubulira mune nali ne David ono ayinza okunjulira nga abasajja bamaze okuteeka UPRS kuninga omanyi omuntu gwe bayita Bebe Kulu yali tayagalya da UPRS nga agikubye mu musomo nga era tena kuvaawo abasajja abo basituka ne bagamba nti UPRS tegobwa amateeka bwe kigamba okuva kinana mu mukaga sibo kiri David tegobwa wabula musobola kyuso omukulembeze naye yo tevaawo
etteeka bwe ligamba erya UPRS okiwulira kakati njagala olabe ekikolima ekyo UPRS kyeriko okuva 86 ng'ebba abayimbi tebawa onfuna kyenkugamba nabo nga bakimanyi nti ebabba ne bagezaako okwerwanako nga balabuse ne bagamba ate etteeka ligamba tegobwa otegera kyenkugamba kyekino ekigenda okujja mu federation nti bajja gikola wano nga bakyamuse bakole n'ekintu ekitagenda kubagasa babusipune mu maaso eyo nga waliwo akiryamu etteeka likomewo ng'erya UPRS bwe lyatuddira ku mmeeza nga baga nti evo tuteekawo ekira nti ate yo teyina ggobwa era amateeka gayo bwe gagamba kati ekyo tulina okukyegendereza ennyo ekyo kye bagala tutunuleko kewala tuleme gamba nti tufunye emmere ya leero era waliwo agitulemesa Segawa ne Kenzo buzibu ki obuliwo Segawa ne Kenzo kakati Segawa ekyokumuwa omuzannyo gwe eyo contract eyo contract era bali abasajja baddembe okuyita nti twagala otuwandiikira ekintu bwe kiti mukiwandikira sente mmeka seba tatuyimbire nyimba ozimbira sente mmeka okiwulira naye kino kyetugendako kino kyetuliko kino ate era Segawa kimuzindigira okuba munnakitone kiyinza omunyigiriza mu maaso okuba kigenda mu constitution omuzannyo oli waddembe obutagulaba ngenda kubulyayo ekintu kimu nga bamaze okuyisa etteeka nti no tulina okusasula omusolo gwa revenue kyogamba buli agusasula ku dduuka abagwagala naye kikunyigiriza oba oyagala oba tokola ki era ayina okirwanirira mwami John Segawa okulumba Kenzo alinnya Mukati gwe mwami John Segawa okulumba Kenzo alinnya Mukati gwe era neewuunyiza nnyo mwami Nambe Mona agambye mbu omuzannyo toyinza obutagulaba munnange Faruko olaba abazannyi ba firimu era nga bazanya firimu ennungi ennyo wano waliwo abazanya emizannyo era nga mirungi nnyo esooka eteekemu abo ssente nga giyigiriza n'okugiyigiriza okitegedde bulungi luba oyo omulaba owa lumatiki emizannyo gye emirungi abakazi bagira esooka esapoosalinga ono wabula yereke kuleeta kyayo kyeyagala ku ttebo era kitambule nga birthday ekyaliwo okitegedde bulungi omuzannyo bagenda kuba babuulira gwe muzeeyi toddamu okwekalakaasa Uganda erina enteekateeka 226 era kulira swimming pool ng'etambula nejja n'ewuwo kaki kikubeere ku bwongo olwo bano baluba we batuulidde sakozo wano ababirwa ne kibatta siga nti baagala nnyo Uganda eno kabali mwami Segawa tebagala kyomwetaaza kubanga Faruku waliwo abaana abato abajja bawandiika emizannyo mwami Segawa nga tebamumanyi kakati abatuulira nga obudde bukya nolokeza agala akole ki kubanga essaawa yaliwo abanga Segawa ebbanga lyabadde mu ya music takulemberako yadwa okubeera mu kibiina kyonna nga ye president ate ono omwana w'emyaka 2 nga yakulembera federation ng'era yakulembera mwami Segawa agamba yinza ono omwana ankulembere tekisoboka kubanga saagala kuba ripootinga nga wa Kenzo kakyovula nti amwambaliye ye wabanga terasereza gavumenti omuzannyo agenda kugutondawa ono gyayise contract agutwalawa Segawa atugambye nti nze numirwa gavumenti numirwa aba artist bannange omuzannyo ogwo sigenda gukola wabula mbadde esase ogenda okumpa tuyiteyo abaana waliwo omwana muyita Nasari abeera wakatulubwamu ayina talenti w'amaanyi Segawa asooka amukwateko bino byanfuna Faruku byebatta tewali kya byanfuna kubanga naye Segawa luba okumuwa ssente Masaka Mbalala Jinja wa yenge enanoga Mukati kati okata alaba ne Kenzo akola ki aguyingira kati bajja babaga Kenzo tuyimbire yo oluyimba olukakanya gavumenti omuzannyo gufe kubanga Kenzo kitona akirese okuyimba ennyimba ezo nebasizi kati ono Segawa akansoke mujje ono ng'obudde bukya tewali kubano bombiriri alumirwa abayimbi banne banabitone banne buli muntu alumirwa kuteeka ssente mu nsawo ye jeno sali musali ebintu ebyo byawukana sizifaya bamutta tosobola kuŋŋamba nti etteeka koze federation erina etteeka erifuga federation titosogenda kuyimba luyimba lukwata ku byabufuzi singa federation amateeka agajja bwe gagamba tikyenkanagana okugamba titukuwadde ttende ezannyo omuzannyo n'enkya gye basazaamu
liri batteeka erigenda okubeererawo ddala nga liri mu biwandiiko emirembe naki n'emirembe. Naye omuzannyo nnambemu nga bwagaye basobola obutagulaba bantu bingi ebintu bya gavumenti kasa bategeera nti ekyo kya gavumenti basobola obutakigendamu ne ssente ne zifa kitegere kyobulabe naye kibayita etteeka ekintu ekiyingidde mu kiwandiiko ky'omuyimbi amateeka agafuga federation omusambi w'omupiira tojja kusambiranga mu ttiimu eno n'eno bw'onoobanga ogenda okukola kino ogenda kukola kino na kino yes byonna byanfuna naye byawukana buno butwa. Das maliriza ensonga ya Sega wanekenzo eya Sega sikiwakanya kituufu kyayogera kubanga engeri Sega wajakubamu naga nti no gavumenti eno lwaki tesobola kulekawo malwaliro nefa kuggwa ow'ekitone nabo we bandi bawadde obusatu obaze basusuza ne baba waako yandigambe bannange omuzanyo gw'omugendo tuwaffe tulye ku sente z'enfuna mu honorable musoke muzisindike muwa wali ababonaabona muzibawe ababonaabona mu malwaliro nze musoke mukoleki kuba guno omuzanyo kuba official premier egenda kubeera ku Serena fera tujimanyi okuteeka ku Serena kyekyetaagisa byonna nebigendamu kati ezo sente zola tezo okuteeka ku Serena teziri ku zino zibakola ki zibabawadde so Segawa ebyo byonna byayogera n'avaayo n'agala n'akuba Kenzo byonna byonna byayogedde ku Kenzo asooka abiteeke mu practice ng'abijje mu muzannyo guno nti omuzannyo guno tusooka tuteeka ku hold sente zino mwagala otuwa waliwo abaana babonaabona ku street tubafunire tubateeka waliwo gundi tetulina theatre national theatre nali njogerako n'ojedde n'atugamba bakoma ogirenovatinga 9 years ago kati zino sente zibabawadde obumbi obusatu busobola okubako kyebukola ku national theatre kuba buli kimu obutebe obumu gundi bufu temuli bintu bikole okitegeera so mulimu ebiku mulimu buli national theatre eringa ekiddukiro ky'aboonoonyi so ebyo alina okuteekawo embeera muleme kulingiriza muzannyo guno alina okuteekawo embeera tusigale wano ku Wolan okitegeera sizifaya tusigale wano ku Wolan nze n'omuzannyo ogwo ekyewuunyisa era okufa kwa Mwami Katolo Bwama kutulaze ebintu bingi nze mbadde simanyi muzannyo okimanyi nti Faruku Federation bagamba nti eriwo yakaseera njakulaga mwami mwakyadde agamba mu Federation egenda okujja egenda kubeera mu mateeka mukulu Manchenja ateerabira bagamba Federation eriwo yakaseera ati kugera ebyayogerwa eriwo yakaseera sana bagenda kukola Federation ki no kulonda bagenda kulonda okutuufu akakiiko kekiseera kekiseera niye pepa waka zitambula zigenda mu maaso okubaza akola omulimu nenda Faruku okubanja bana ebintu bya Federation bino njagala basooke bajje Federation yeno mu kisenge bagizze mu light abantu bagitegeere eve mu kisenge mumanyi lwaki nkubuuza bagenda ne bamiitinga ne bat meeting UPRS wetwogerera UPRS abawaddeyo ku ssente tewali anyega okulega goba wadde akatini be bavuddeyo ne balwana kati kyekidavika mu kyagambye nti bagenda kera ku makya babagambe nti kati okutambula buno busatu nno bwa muzannyo babawadde billion meka 3 naye za muzannyo waliyo okutambula ogenda emitiano bagamba musizinge fire ezo budget ndala waliwo ogenda embalala waliwo ogenda wa ne Federation gitwesibyeko tenayita nezize twogerako zikola ki nekye baagala okugamba bana Uganda kukuumanga tolina nga ne bwosanga omuntu agamba bana kino kyamu ng'omugamba nedda baatugambye omuzannyo gwatugambye si kikyamu ola kye ngamba kati njagala nnyo bwe twatunuulira ebintu bino mu ngeri nti buli muntu anoonya waaliira naye buli omu alaba munne amuyisaako omugaati zino sente billion 3 zagenze mu bazanya bannakatemba za bannakatemba bonna buli kikongo si bonna balonzemu amu babawandiisiza na buwandiisa bapya njasooka etangazeemu ono omukulu ku Kigenyaagenya wadde agamba Kigenyaagenya munaye gobadde oyogerako gavumenti si yagaba muwandiike gobadde oyogerako okitegedde bulungi ogwa Kigenyaagenya oli yazannya omuzannyo gwe wamala okuguzannya gavumenti neegulaba nga gufulumye kitegedde bulungi neegulipya naye kino kyetwogerako ekya Segawa idea yagijja gavumenti mugende muwandiiko nga gukakkanya mwami watu mukkiriza okuddamu okwekalakaasa
Lukwago yasituse n'agamba nti fenna wano tetulina ki buyinza. Naawe Katumba toyina ki buyinza. Naawe Gundi toyina ki buyinza. Obuyinza buli wa muntu ogwo. Katumba n'amugamba sebo walayira n'okwata Kurani nti tukwasiza obuyinza. Obuyinza tobulina. Ebikolwa n'ebigambo byawukanira ddala. Obuyinza buli wa muntu omu. Olwaliro ffenna tukimanyi. Ekintu kye bayita seremonio ngulu nsumbuwa seremonio aba wa mikolo kakati bw'aba nti aba wa mikolo Lukwago ekintu kasita bateeka kakagamba kabayita Lord Mayor ne bakyusa ne bagamba nti ono takyalina teekera Kampala wa mikolo eyo awo yabadde ayogerera jejo gyennyini kuziika nyimbe jejo gyennyini bubaga wa bubaga yalayira ejo kasita bateekako Lord Mayor ne bagamba nti Kampala bagiwadde authority eteekateekera ekibuga Lukwago talina wadde se ne kasa kaali kamulekerwawo akatono nako olaba bakamutayiza ng'asobola n'okuyita bakansala ne bagaana olumu ekyo wali okirabyeko tewakirako nga baganye nga bagana nti babawadde bonna enguzi baganye okujja abaddewo na 8 okiwulira. Ngenda kubuulira olwaleero bwana Faruku amazima matono nnyo ate gabagakaawa n'abantu abasinga obungi tebaagala gawuliriza. Ekyo ne Katumba yennyini akimanyi we yeesibira mu kisenge nti ddala kituufu obuyinza sirina bumala. Mu butuufu e Kampala ffenna tukimanyi olina bw'ayogera atya nawe aba akola atya nti Lukwago talina buyinza n'akyogera nti alina obuyinza aba just ayagala kukyamukiriza naye nga kimanyi talina ki buyinza. Wano abalina obuyinza e Kampala authority yeyina obuyinza ane authority eyina gyeripotinga Debi wanji speech zaayitiridde buli omu ng'atunuza munne nenga bana abasajja bano babadde ki kalino Faruku owegendereza bannabyabufuzi amu aboogera ku mikolo n'ebintu ebirala abantu batusinga okulonda batukulembere batuwadde emirimu kyenjagala omuntu asooka amanye babagenze kukola kitegedde bulungi babagenze kukola kufuna ssente kugaggaza famire zaabwe ogutali musango ngano omuntu omulamuze waakera ku makyana akola botiki wali ngano yakola edduuka eryengatto mwami Lukwago ekifo kyali mutanyigirizibwa yadde n'omulundi n'ogwo ekinyigiriza mwami Lukwago nga tafunye salale we singa adde anyigirizibwa ekifo kyo singa akirekulira dda yamalako ebbanga nga tasasula era n'awaaba so tawaabangako mwami Lukwago nga lwaki tawaabangako nti baŋŋaanye ogenda okulaba abalonzi bange yawaabanga baganye okukola ki okumuwa akasente ke kanjane ne mukoda atekeyo omusango tinadde ngenda mu owino baŋŋaanye era yagubwaba weebale nnyo Faruku nze obulamu bwange bunasibira ntu nga banyigiriza abantu bebanyigiriza nze sibeerawo nze nga nze era nyendowooza ne munnanga oba abamunyigiza tabeerawo. Mwami Museveni obuyinza yabuyina ekyo kimanyikiddwa tekiriko kuwannaanya. Museveni yatuggyako emirembe n'atuwa okwebaka kitegedde bulungi nende bannaffe bano abala bafuna kubanga wotya Museveni tuli kimu akisobola kyenzikana ono kyokka kiri ekintu eki ti obuyinza ono yakola ki kubanga yadde agenda mulumulanga mulwadde entebe yagiwadde yavudde ku mateeka n'abuuka sipiika n'abuuka vice president n'abuuka chief justice mpaka wannabbanja constitution yagibuuse okulaga nti obuyinza akola ki ekyo kituufu nabe musimuwakanya naye mwami Lukwago waali awulirirawo emirembe alimba kati nenda kusaba mwami Lukwago ekintu kimu ku bintu byonna bye yayogedde bw'aba awulira talina buyinza ng'ate abwagala nga kye baamulonza okukola takifunamu era kimuluma asulewo tawero kuba buli anyigirizibwa asulewo tawero akiveemu awo omulala
ayagala okunyigirizibwa bani yakugamba mbu nume wakule nume wakula weemu yokka tesobola kuba weemu kamiliyoni yali tazze tuwe kamiliyoni kala atufugemu tumalirize ngati mbobuyinza ne Katumba talina buyinza ne Lukwago talina buyinza fenna tetukyalina buyinza naye nze nsaba nnyo ate Katumba agamba walayira nze ekyenjagala abantu bategeera omanyi ekizibu kyetubeerako wano olumu era batukola bubi olina otuyigiriza oba tuddeyo tusome tutegeere omukozi wa gavumenti asobolera abantu ng'anyigirizibwa naye ng'alina okuweereza nga bw'olaba abasawo bakolera mu bugubi kati bw'okera enkya tosobola kugamba dokita ng'olina obwongo obuli extra ti dokita lekulira bwe baba tebakusasulira akola ki vaawo obanga onyigirizibwa kyofuna okolera mu bugubi giraavu zitezijja abalwadde tebalina mpiso n'ogamba dokita akola ki naye bw'okeera enkya n'obanga gwe road mayor nga wagamba ngenda kwesimbawo mpeereze banna Kampala batuuseko obuweereza obulungi tosobola kugamba nti olw'okuba onyigirizibwa tyatodduke mu kifo kyokola ki kyolimu Museveni yennyini tubamukubye ennyemba okubano tumuvumye tetukyamwagala tukolima lukoti n'olwokuba yalowooza nti alina okujja abeerewo ne bannayuganda bagamba bamukoye ye alaba akyakola ki akyaweereza kakati mwami Lukwago ye bwe yali ajja mu byobufuzi bino abantu bangi lwakuba nti ebiseera ebisinga ti Nambeemu Dankani ne Mawa wetuva wano tunyumya n'abatambuza butunda n'abantu abanyumyako n'abantu abali mu gavumenti munnange ne baba musirikale nga yayira n'agamba kangende mpeereze ngende mu training bakolera mu bugubi naye obugubi obwo bakkiriza ne babubeeramu kubanga basala baweereze ki obugubi eggwanga otegera basala baweereze ki kali mwami Lukwago yasala waweereze banna Kampala naye ng'abaweerereza mu ki omukulu road mayor bw'agamba nti abantu tebalina buyinza ekyo tolina kitegeeza bannayuganda bakimanyi nti bannayuganda tebakyalina buyinza ku bintu byabwe oba wenkana otya era bamukulu road mayor mukuba nti bakyalina buyinza bamanye ekintu eki bo bali basigala kunogawo kasente ne balya ne beeyagala ebisigadde by'obuyinza kuba nabeera newombawo obuyinza tebalina kyebajja bukozesa kuba bangi waneno boogamba nti ono bamuwadde olabira kuba DPC bafe bano bamuwa obuyinza ogenda okulaba nga waneno tukyakola ndongo ngeri agigaddewo olira kati obuyinza nga bwasigala President Museveni buli omukola kyosobodde okukola lema kujjukiza banno watumalamu amaanyi lema kujjukiza banno kyenva nti omukolo okufa kwa Katolu Bwama oba kwabadde kuki oba kyabadde ki buli omu yabadde ajja kwemala goga gweleka kukeera ku makya katuuti kujjukiza Jeno Katumba wamala nti temulina buyinza yayinza okuwawali akiraba nti abukola ki ngalaba alina byatambuza ng'omuntu ofuna ayinza n'okuba gwe kennyini omujjukiza omusajja watu alina ebizibu ne stress ze omujjukira nti alina buyinza ne yeekanga gwe sigala nga bw'oli Lukwago nti tolina buyinza mwebale nnyo mwebalire ddala bwe tubadde tukwatagane next time.